The Prime Minister of Uganda, Right Honourable Robina Nabbanja, has assured hawkers in Kisenyi that the NRM government will support them to improve their livelihoods. Nabbanja had met the hawkers in Kisenyi under the leadership of the Federation of Kampala Hawkers and Vendors Associations at Kisenyi in Kampala. While presiding over the launch of the resettlement and rehabilitation program for the hawkers and vendors in the Kampala, Nabbanja says that the NRM government is committed to support the people to improve on their livelihoods through the various government interventions such as the parish development models and emyoga. Nabbanja says that the government is well aware of the hardships the hawkers are going through and promised to work with their leadership to address them. The Premier told the hawkers and vendors that they have written to the President Museveni to pardon the hawkers and vendors who are in prison serving different sentences. Ebyobusuubuzi ebya marketing byetwayisa mu parliament eriwo kati waliwo amateeka mangi ge tutaddewo okubayambako. Tukimanyi bulungi nti muludde nga mubonaabona. Mu mwezi nga gwakusatu gwakubiri nagendako Eruzira, nze nagendayo Eruzira nga waliwo omukyala gwe baali bayiikiriza waawali Namuŋŋoona negenda ne mujjayo neesangayo abaana abalala abatembeeyi nga bangi era abamu baavaayo abamu baali bamaze okubasalira. Kakati abo twawandiikidde President era ajja kubasonyiwa bakomewo. Twakwatagana n'atone jeno ne tugenda mu kkomera ne tusanga abantu abamu nga ddala emisango gyali mitono nnyo. However, Nabbanja asked to the hawkers and vendors to be law-abiding and follow government instructions if they are to benefit from the available programs. Mukkiriza bye tubagamba. Tuli ffenna kati bwe tubagamba nti bannaye mudde mu katale munda kati ekyo mukigondere. Tuli ffenna tusobole okubayamba okubanga temuli bbali w'amateeka. Ekibuga kyaffe bw'okigeraageranya n'ebibuga byonna ebya East Africa mu butuufu kirimu omugotteko. The Kampala Affairs Minister, Hajat Misa Kabanda, asked the government to purchase the land where the hawkers are currently being accommodated so that the problem of the vendors in central Kampala are solved. Mama wano woli abatembeeyi bakugambye tinno akalulu kabalekere simanyi oba okiwulidde. Bwe tuba tunoonya akalulu mu Kampala ffe bano abali mu zaakyo tetubalaba era tebalina bululu tebeewandiisa na kwewandiisa. Tutandikira ku mutembeeyi, tutandikira ku taxi park, tutandikira ku bano abantu bawasa bafumba emmere, ne tutandikira ku b'obutale mwe tujja akalulu kaffe ke batuwa ne tujja ne tukulembera abantu. Era tubeebaza kubanga batubeereddewo. Mwebale kutwagala, mwebale kwagala Pulezidenti Museveni. Ogenda mu maduuka mu zaako egeyo bagamba twabakoowa sitwagala balabako. Naye bano abantu batubeereddewo. Nino nkantwala omukisa guno okubeebaza mmwe abatembeeyi nga mukulirwamu ttiimu yammwe omukulu Lubega abatuuze abaawano mwebale nnyo kutusabira ne mukomyawo Idi wammwe. Ekimu ku bintu kye nali nduubirira tulina okukola ate ng'obudde si bwawala nnyo tulabe nti ekifo kino mukifuna ate mukifuna mu bujjuvu. Era ogwo gwe mulanga gwokka gwendeetera eri guest of honor waffe nti Bannakampala abatembeeyi beetaaga ekifo ekyabwe mu bujjuvu mwe babeera mwe mubakolera emirimu gyabwe. The Federation of Kampala Hawkers and Vendors Associations appealed to the government to empower them through financial support and training to help them earn a living. Haji Swaleti Bamwenda, the LC1 chairman Kisenyi, lauded the president for the initiative of having the hawkers accommodated in one place. How we could solve the problems of our workers.
Gatwali kyalo kyono kyonna babakutte babakubye babasibye babajjako ebyabwe bawadde nabo batandise okwediima wano okwekalakasa nakugira nti buli webale bawuli akantu wekalekalo tugende nalaba nga wano yekyokuba solution yabaha workers abagulire ekitundu kino tukwebaza yenna olw'ensonga nti president leero kino tikijja kufa kubanga atanya okutukolera programs ennungi ezifiira wano programs za president nnungi nnyo myonga n'ebifiira wano kati n'emyonga twali kintu tefunangako. The Prime Minister under the Luwelo Triangle pledged to donate iron sheets to the vendors to improve on their shelter in the market for the time being. The launch was graced by the Minister of State for Trade, Harriet Ntabazi, the Mayor Kampala Central, Salim Uhuru, and security agencies and local leaders.